ate mukwatagana mukene tukira oluyimba luno nkugambye oluyimba luno lwajja n'ebintu bingi ebisima bingi tukwatagana like twakwatagana nga tumaze okukola remix nembeera nga mukolerako neyampanga ku project z'engoye nansupporting nga netukola engoye then netubeera nga omukwano ogwo tuconnectinze netubeera nga mukubirako nemugamba endo oba nti wano okiganye kino oluyimba luno kiganye nkoze ntya wento nga wemutandika simanyi naye nga tomanya kisoboka nakyo nate kigambibwa otogera kati nti Roger managinga gwe weka mu 7 Star Joe Iranda takyaliyo badde simanyi kubanga contract yange nagikola nga nze era yali eraga JPC again nga nze kati simanyi contract ya muntu mulala we etambula etya kubanga ebintu bya contract obimanyi nenkolagana bibeera sibiyingiramu like basimanyi kati simanyi DJ Roger gwakola naye kubanga mutula mu meeting ya company Joe Iranda talabikako kati meeting we bantu tudde mu meeting ya JPC ebira ya JPC ya 7 Star tera kutula muza JPC na 7 Star hadi kati omwaka gugenda kuggwako mulina okukola nti resolution y'omwaka ogujja n'oguwedde mukozeemu kinga management ku bayimbi beeyina jukira ndi mupya mu management twakatandika okukola just nti amaanyi mangi naye twakatandika okukola abantu bagambe nti JPC yakubye Joe Iranda ekikono nti abasobola kyogera abantu bekyemanyi abantu baba bategeera tebasobola kubanga sisobola kati nga mukuba waki ekikono Joe Iranda gwe kyobamanya nze gamazima yambeererawo nnyo osembadde okulaba Joe Iranda ne DJ Roger nze kati kankubulire n'emirundi gye twakola like netwali nga twakukola Sugar Mama DJ Roger okumulaba ne Joe Iranda ng'olwawo kyenjukira omulundi gwe nasembayo yali video shoot ya oluyimba lwa Joe Iranda ne Chameleon nasembayo balawo bonna ate gwe okulaba Joe Iranda wenga Joe Iranda si bbanga ddene naye nga nduddemu kubira akasimu twogera otegeeza muludde okukola mwenna okukola mu baki ogenda okuyimba mwina kolabo mwone bwanga muri mu 7 Star kitegeza mwandibadde mutambula mwina sho bagamba Joe ayine mukono mugenda genda mwenna naye nebino twatambula ffenna Luli waito oli mu kibiina kati oli mu kibiina ekibadde kimaniginga ni Joe Iranda kigambye wanti takyaliyo nti gwe yavuddeko olutalo ekisooka nekisokera ddala mbadde simanyi nti Joe italiyo muwulira kipya mwabasoose okuŋŋamba gano mawulire mbadde simanyi kyekituufu kubanga nze kati kankubulira omulundi gwe nasembayo okwogera naye ku kikwatagana ne management ye kenyini yali aŋŋamba nti Joe yali aŋŋamba DJ Roger ajja kuyambako gwe mukwate bulungi kati simanyi kubanga ye yali anjagalizaayo kitegeeza ye ng'avaayo si kyali kitegeeza kubanga ye yaliyo ye yasigala owa Jeff gwe ne Roger ne musigala babiri amazima gani simanyi sirina kyemmanyi ku nsonga ezo kubanga oba mubijjawa simanyi kati mukwano gwo ali ku kinga Joe Iranda because kigambibwa wa Jeff yaddukayo ate neyo management yamwe taliyo gwe nga mukwano gwe mwakola oluyimba mwasembayo dodi performingako era ali kuki ekituufu kiri nti tuli ba mikwano naye nga ebya music buli omu alina olugendo lwe buli omu alina engeri gyakwasaganyamu ebintu kati tosobola kudda mu bulamu bwamu n'okutandika mubuuza kiringa muntu uva eri kugamba contract yo yabadde egamba myaka emeka negundi otegeera biri biba personal though abamukwano gwo naye temusobola kubeera nga otandika bimubuuzawo otyo ayinza kiba tekimakinga sense naate era gwe engeri gy'oli kyaliwe tewagenda na ku birthday yebaddewo juzi birthday namuwishinga namuweereza wishes just sasobola ali busy ng'osayininga contract
tegedde oki olwosainiwa contract nga yali mu birthdays ebyaddala saasobola busobozi naye nga obusezange nabisembe naye mubulanganye mulimba nammwe mulinga abatalina kolabo olimba kati tuli ku kintu kirala nnyo naawe ng'omulaba atambula ne vairo tabuli wamu naye balina oluyimba music ajja ne to moving on. That's why we keep on releasing new songs. That's why it's us tulina oluyimba opya baliyita brokers ayam mbuze kolo tugenda tuogera kale Joyiranda waba yavaayo mwagaliza obugambo obulungi nze kyobamanya Joyiranda nze mwagaliza bisima nnyo mwagaliza bisima mugambe nkwagaliza bisima yonna gye walaga Joyiranda, I wish you success and blessings. Nze byokka mwagaliza kubanga nze kunze muntu mulungi mu kaliya nga tumaliza twogere ku luyimba lwolupya wayimbe mu luzungu luganda luki natabise luganda n'oluzungu naye oluzungu lwe lulyo oluzungu olulimu lwe luno lwa forawano bulokazayamu sikubuzabuza leero lwenyini olwa forawano wabadde otege oyimba ku mbeera gy'oyitamu era still nyimba ku situation nti obulamu bw'omuvubuka era owuliriza verse esooka erimu Apollo bamuzaala apakololo story era oluli oyimba iyo storyline eflowinga nga nkulaga nti nze nembanga ndiyala bitya ekinzijako okukola ki kunyumirwa bulamu nga bwe nagambye nze obulamu bwange kasita mbeera healthy nga nywedde amazzi okitegera nga buli kimu kastandia nembeera nga ndi healthy nenkuba ekikumba kyange ebisigadde biba bya luvannyuma kubanga ensi mwana tetugiteekako nnyo mateeka tekuterina nnyiniyo nze oluyimba kyerutegeeza nti brokers ayamu singers ayamu wadde ndi muwulu bankyawa singers ayamu yangas ayamu nze obulamu ngenda bukola ki bunyumirwa nga tewayaŋŋambayo audio eyamukoze bamuyita anko yeyakoze audio eyo ne visualizer yagikoze bamuyita Vigo twakozeyo ka visualizer ku YouTube akatambula bamuyita Vigo. Abantu bagambe ebigambo ebisembayo kusimbula ebigambo ebisembayo just nsaba mumpagire ngenda bawera omuziki gwonna oguli international n'oguli local ngenda bakubira omuziki. Thank you for supporting Ugandan music. Mwebale kuwagira yono mutabani wammwe mwana wammwe muganda wammwe JPC again mumuwagire Seven Star Management atumaliza still omwaka guli mukuggwako bayimbi ki abakoledde mu mwaka guno abakyala n'abasajja then ennyimba 324 ezoolaba ezikoze omwaka 2024 ennyimba zo nyingi like ennyimba abayimbi nja kutandikira na Joyiranda ankoledde bulungi guno omwaka nengenda ne Ava Peace bankoledde bulungi guno omwaka Zagazilian naye ankoledde bulungi mbuzayo babiri ne Dr. Brain ankoledde bulungi era akyakolera ddala bulungi mbuzayo omu ne Kabede JPC again akoze bulungi JPC again